Nze Junior Malibu Tole. Nyoko baba mubbe ku mbaga. Malaya awedde emirimu n'akwenda. N'akuga mu family etali emu yajja n'embuto eza lubaluba. Breaking news, mawulire hasi malungi elifulufiga wetwogerera saawa zineno embeera emutabukidde mama wa Tamale Mirundi Junior wamu n'abalala abamwambalidde olw'okuvaayo bambi n'aswaza ekika kinamba tusobola kuvaayo n'ovuma muno obwamwala ya poliisi ebiyingiddemu vidiyo yonna ngikuletedde mu maaso Tamale Mirundi Junior amaziga agamuyiseemu anti ne hamu Miss Kigundu abiyingiddemu naye nga yingiriro nagendeyo aka video kano maliza bo kampeleka like tawe nkasota amulaka tukira ubona banjagadu kumanya kweno information nadala team full figure wamu ane team mama wa Tamale Mirundi Junior njagala kumanya goli ku side ki kale katandikira na mawulire ngefe agai wali week wedde amawulire agavayo buchanga Junior funa akabenje mama wa Tamale Mirundi Junior yali nga main support oba main pillar ya Tamale Mirundi Junior full figure we yakira banga atenga yagala sente zonna bazimuyisemu bannangi nanyiga ate natana mwefulira natandika twe okumuva mujukire bulungi tino last month basobola kubanga bali reconciling ye ne Tamale Mirundi Junior naye full figure kwa sente zamuyitamu kyamunyize nnyo okwe kuvaayo natandika okubeera nga avuma Tamale Mirundi Junior wamu ne family ye abali bamusasula bonna bamwefulidde huyo yagamba ntino Emily Smith yamusasula nga okuvuma Bobi Wine naye Emily Smith onako lwalero avude mujukire Bobi Wine nabagamba ntino ye alina omuzimu okwokutabanganya abantu sokola bebidiye Nze Junior Malibu Tole. Nyoko baba mubbe ku mbaga. Malaya awedde emirimu n'akwenda. N'akuga mu family etali emu yajja n'embuto eza lubaluba. Lwaki tofuuka kiwenenya amazina kati osinga n'ekimpemempeme. Osinga kiwemene kabisaani by'olina wawe bandisoze n'otunuulira. Kati munnange nze omusiime sikyasobola kuyomba naawe. Ekyo nakukwasiza Kabaka Penge. Yenna tunulanga ekigudo kya Salama Road kati ayina ebiraka mu face ogenda kugamba ky'abantu. Sigwa bifunye nga tonnazaala ku mwana ne nakuzaala muggo. Amannyo ga bitundu galinga gashaka. Fese mulinga kigudo kya Salama Road yonna nkube. Ana nakuzaalira. Ndiye amanya akazaala gwo wina gwomala. Akakabina ke bakosa kosedda. Novumanga abantu ne wefuula ekitalo nofuuka ekizibu. Nga toyogera ku nnyoko basajja bali mugabira. Bagabanya. Mwali manyi mujjafuna ba minister, mujjafuna ba jeno, mujjafuna ba kimwasibira mu babigayi na ba boda. Bwabatwalayo nagezaako okwebaka nabo. Naye bonna bonna ekibagoba era kivundu. Bwaliyo oteekawo embeera wawala na zuula ng'ogamba nti kiki. Kumbo oyagala mujjako musajja. Abantu nga balowooza nti noli patriotic. Toli patriotic toyina olwanirira nsawoyo. Ne okuneeyogereza n'okuneefumisa mbuno muwatuwanga ssente. Ebintu byange nabikoleranga ku life. Najjanga ku life ya Kabaata nabeeranga ku live stream zange nga ssente nzigaba bugabi. Sina muntu yenna gwe nteekako kakwakulizo konna. Be bamanyi okuba kalangoko. Oyagala kumpisizaako kalango kati wabadde oyagala bafutu bigere bakole ki bafutu bigere tokimanyi nti banvuma ne bankoowa n'okunkoowa kati naye teriyo mulamwa okitegedde toyina mukwano Bobi Wine kenyini wamulyamu olukwe kubanga Bobi Wine talina kyeyakola gwe ng'omuntu talina kyeyakola naye olw'omululu n'obubbi n'obutasiima mukazi gwe ku myaka gya 56 nobeera ng'obuntu obutono ng'essimu ekyakunyiiza kukugambako kubba ssimu ya Babi kati eno alien skin olw'okubanga wabba miliyoni 4 n'onyiiga n'otandika omujjonkera buli wobeera ng'okoze buli woopama awantu oyagala kubeera ng'ovaawo ng'oviirawo bwereere toyagala muntu yenna akugambako weefuula bwe bakugambako taate ngenda kubasiba bonna b'ogenda ovuma gw'oli muvumi ensi ekimanyi era kati okozese n'opportunity okumpisizaako akalango okwongera okubeera ng'okwata ssente kyobola weesiba ku basajja weesiba mbuno mpolereza basajja gwe toyina musajja gw'olina gw'oli wakutugabane ate naye okwebakako kimutwalira ebbanga olwa infections ez'olina temumulaba nga tavaako kanula ajjanjaba ekyo ekirwadde ekyo kisimanyi ekyo ekiwunya
ojjanja bakirwadde ekyo ekikuliko buli kiseera okuva ate kye kyakatandika kino ekirwadde mutunuulire kwebyo ebifaananyi bye ebikadde ng'akyalimu akaduuka ke yagala muno simanyi abantu banno simanyi abantu bannopu baakooca omwo mwalimu emitwalo 4 mwalimu obubiriiti supagulu na biki fridge gye waga nti bagyokye yali ya kampani tebangako fridge yali ya kampani ugambe nti nze kusasula okuvuma kadingo nze siinamu mwa siina magwevumira muntu kikazi gwe naawe osusse wookoma oganti no nakuleetera perfume nakuleetera perfume kuba wanga nkuleetere perfume olw'ekifundu ky'olina olowooza nti no perfume yegenda okujjako ekifundu perfume si yegenda okujjako ekivundu nze ndamunaye nakusaasira busaasi nga sagala kuswaza weetaaga sabbuuni kikazi gwe weetaaga okunaaba perfume abantu b'e Bulaaya bakuleetedde perfume eziwera n'ekikumi olina perfume kumpi kabada namba ne perfume tesobola kukunazaako ekyo kirwadde ky'olina ekyo ky'ogenda buli ddakiika ne bakutunga empiso Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ndabyeko statements ez'obulimba ezikoleddwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago ku mutimbagano egy'enjawulo ng'agamba nti Ham Enterprises yeviiriddeko amataba mu kibuga ekyo kya bulimba. Amataba ekigaviiriddeko mu ggwanga lino bya mirundi mingi. Ekisooka entobazi zizimbiddwamu okwetooloola Uganda because amataba tegali Kampala yokka. Amataba gali ne mu bitundu by'eggwanga ebirala. Era enkuba bw'etonnya Kyengere ebaamu amataba, Kasokose ebaamu amataba, Makindi ebaamu amataba, Nakawe ebaamu amataba, n'ebitundu by'eggwanga ebirala ne Masaka amataba ssebo g'abayingiridde. So ekyo kya bulimba. Ebintu ebiviiriddeko amataba biringa bisatu byensaba gavumenti yaffe ekoleko. Ekisooka abantu bangi nnyo bazimba mu ntobazi amazzi gye gaali galaga. That's common sense ge bategalinayo wakulaga. Ekyokubiri emyala gye tulina gikaddiye gyetaaga okuddamu okulinovatinga n'okuteekawo emipya. Ekyo gavumenti ekiriko because kati enkuba gye tufuna nnyingi nnyo ate emyala mitono. Ekyokusatu emyala gibulookinga olwa kasasiro agigendamu nga tulina okuzimba emyala egiri modern emibikkeko kasasiro aleme gikola gigendamu. Lord Mayor Hamu employing abantu emitwalo ng'etaano gwe toyinaayo wadde embwa gyo employing. Ekyokubiri Lord Mayor katukubuuze gwe mu Kampala okoze eki? Buli kiseera obeera mu ntalo. Lord Mayor watandika okulwanagana mu Kampala mu biseera bya Jennifer Musisi ne tulowooza Musisi ye mubi. Ne olwanagana ne Honorable Frank tumwebaze ne tulowooza be babi. Bw'oba tulwana na baminisita olwana na executive, bw'oba tulwana na executive olwana na bakansala ba Kampala, bw'oba tulwana na bakansala ba Kampala olwana na basuubuzi. Badde nsaba nti eyo politics wa sympathy Lord Mayor muveeko Erias Lukwago otandika okukolera bannakampala because bannakampala kye twagala kibuga kirungi, twagala kibuga kiyonjo. Ekyo tusobola kituukako ng'abakulembeze ffenna ku buli mutendera tukwataganye wamu tulaba nti ekizibu ky'amataba kino tukisalira eddagala. Okusinga Lord Mayor okuzannya ebyobufuzi bya sympathy byendowooza nti tebikyalina gye bitwala kibuga. Okusinga okubeeraawo okwesongamu engalo gundi takoze eki naye ng'ate Lord Mayor egyo mirimo gyo kaakati emirimu gye egikulemye otandise gyewa balala. Ekyokusatu amawanga amalala gayisaamu Hamu agayambeko okulaba nti nabo badevelopinga because is a developer yabadde Namibia.